Oyinza obutakkiriza bigenda maaso mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti n'emitwalo 10 gye basuubiza abantu batono nnyo abaagifuna era ng'abalala bakyali mu maziga olw'ensonga nti omuggalo guno tegubayisizza kye kimu. Nkugamba bugambi gwe yeekuumidde ku Progen Media, tugamba bugambi ekyo ky'okolokola ky'amaanyi era tugamba nti gwatanna subscribinga onyige n'akakade osobole okuba nga ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga era nga mu kiseera kino nga bannayuganda banoonya eky'okulya olw'omuggalo gwa COVID-19 nate Palamenti ewadde buli mubaka okwegulira emmotoka kapyata. Palamenti mulimu ababaka 529 era nga buli mubaka aweereddwa ssente obukadde 2 ate mulimu abantu 26 nga bano baminisita nga bo si bakiise mu Palamenti naye nga ate nabo obukadde 2 busobodde okuba nga bubaweebwa. Mungeri yemu sipiika wa Palamenti omumyuka wessaako ne bakomishona buli omu wakufuna emmotoka empya egenda okuba nga ebayambako okutambuza emirimu egigenda maaso mu ggwanga Uganda. Wadde buli mubaka aweereddwa ssente obukadde 2, buli mubaka wa ddembe okuzikolamu ekyo ky'ayagala omuli okwegulira emmotoka, okuzigaba, okuzimbako ennyumba oba okuziwa abalonzi be mu kitundu kye. Ate amyuka sipiika wa Palamenti Anita Amongi asobodde okutegeeza Palamenti akawungezi ka leero nga Professor Patrick Engewu Ogwanga bw'asobodde okuba nga awa Palamenti ddoozi ly'eddagala lya Covidex ng'abawadde obucupa 5 okusobola okuba nga beetangira ekirwadde ekya COVID-19. Ate nampala wa gavumenti mu Palamenti Honorable Thomas Tayebwa ategeezezza nti ababaka bonna ab'ekibiina kya NRM balina okufuna akawunti ku mutimbagano okuli Facebook, Twitter n'emirala kibasobozese okulaga ebyo gavumenti byekoze eri ensi okusobola okwewala amawulire amakyamu agatambuzibwa okukyayisa gavumenti. Tugamba bugambi gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekuumira ku Progen Media amawulire ge gabadde gaakagwawo essaawa zino. Tugamba bugambi subscribing onyige n'akakade osobole okuba nga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tuzisubwa.